Mwase mutya natera mwe bali kwekumira ku Project Media TV gwatana ba ku subscribe ngena maso kikole mwangu nnyo nsobole natera okutusaka amawulire gaffe agabeera gakagwawo amawulire gaffe entertainment sakonda ga sports gasange ku projectmedia.com yewali amawulire amanyuve nnyo gotasanye natera kulabika nti osubwa yate omukulu Fred Lumbuye avuddeyo natwala okulabula eri omukyala owe kasese owanupu eyakalabika nti alondebwa mu biseera ebitali byawala amutegeza namugamba nti yegendereze entambula ze engeri gyatambulamu abere bulindala kubanga esawa yonna naye bamunoonya bannange olutalo luliwo kati lwakulabika nti basanyawo abaana banupu bane mu kitegeere esawa zino embeera eriwo yakulabika nti buli kintu kyonna buli mukulembeze yena owanupu tuze tubatusaako amawulire wano bulijjo abantu bonna abakwasaganya abekuusa ku nupu bagakulabika nti babasanyawo Shamimu Malende mbadde nakabamugamba awo baagala kulabika nti bamugjawo bane tebaze ku mukyala owe kasese gwe bakalonda juzi wano baga kulabika nti naye tera balabika nti bamugjawo bamusanyawo ekasese yo waliyo n'abaana bebasiba abaana banupu bebasiba kasera kano bali mukomera mbunga babatebereza okulabika nti bagenda maaso n'okulabika nti balina kye bateesa kulabika nti gavumenti eno bagijjawo ne babakwata ne babasiba juzi awo bayita zaake aveeyo abitebye abyogere bulungi bute bagenda okulabika nti bawamba gavumenti eriko atera nono omukyalo wekasese bagala kulabika nti naye bamwefunza bamukwata natera balabikeko engeri gye bamunyigirizaamu so omukulu ono Fred Lumbuye avuddeyo natwala okulabula gyali namugamba yegendereze engeri gyatambulamu yegendereze ebiki byalya yegendereze amasimu gakwata yegendereze atambudde atya avudde atya ewaka asobole okulabika nti obulamu bwe nate abukuuma talyalya mmere gyasanze alabike nti obulamu bwe abukuumye abeere bulindala kubanga esaawa yonna anytime basobola okulaba nti bamukwata ne babako engeri yonna gye bamutulugunya bane okutulugunya batya abantu ensangi zino batulugunya olusi bakwata ne bakutwala ne bakusiba oba bakwata ne bakukuba oba bakwata ne bakutabusi ne bakusanyawo n'olwensonga eyo alina okubeera nga ali so nga yegendereza nnyo okulaba nti tebajjawo bulamwe kubanga essaawa yonna bagenda kulabika nti bamutuusaako ekintu ekinene nnyo kyotasaanye nakulabika nti okyagaliza munno kubanga okyagaliza omuntu yenna kubanga fenna tuli bannayuganda fenna tuli mu musaayi gumu fenna tuli baana bandemu newankubadde ntuyinza okubanga tulina bingi ebitwawula naye fenna tuli kimu tuli bannayuganda tuli bafrika tewaliwo kitwawula n'olwensonga eyo beera muno omutima mulungi beera muno omutima ogwagaliza beera muno omutima ogw'ennyama osobole okulabika nti natera oteeka ebigere byo wansi osobole okulabika nti n'omukyalo ono ng'oggyeko Shamimu Malende n'ono omukyala ow'ekasese naye muteeke mu maaso g'omutonzi kubanga Fred Lumbuye avuddeyo n'amuwa alaati tamwatuukiriza linnya nange saagala kulabika nti natera neetumukiriza naye agambye oyo gwe baakalonda oyo ow'ekasese abeere mu maaso ng'ali bulindala kubanga essaawa yonna bagenda kulabika nti bamuteeka essaawa yonna bagenda kulabika nti bamukolako efujjo oba bamukolako ebikolwa ebitasaanye kulabika nti obikola muntu muno mikwano gyaffe tujja kuba tukwongera amawulire agakwata ku nsonga eno tosaanye kulabika nti ova ku projectmedia.com saako ne Project Media TV tozivaako zinywerereko kabandi ku ndongo kubanga ffeffeka abafumba amawulire amalungi ennyo ate agabeera gakagwawo essaawa yonna ffe tuba tukuweereza tetukulinda kulabika nti obeera wunolowooza bannange kikifa abalina ebirungi weeyongere kulabika nti weekumidde wano kanneewungulemu katono nnyo kankomewo.